Brian Kayanja, omukozi mu ofisi ya Minisita w'ebyenjigiriza era mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni, nga yasooka okuwawaabirwa Emmanuel Ssembuusi Butebizaake, nga ategeeza kkooti nga ono bwe yamwogerako kalebule okusinziira kunoonyereza Sergeant Brian Kayanja kwe yakola ku Emmanuel Ssembuusi Butebizaake. Abazadde nabo wa milioni 5 okwakozesa endagaano kye bayita memorandum of understanding okubateekeramu akakwakulizo nti singa bigezaako ne biwulikika mugenda kundiwa milioni 15. Era endagaano gye yakolanga erimu okulabika nti abawadde ssente n'omwana okulaba nti ajja muweerera amamutusiza wanaamamutusiza okukoma mu 2023. Kyokka omusango guno kkooti yagugoba oluvannyuma lwa Emmanuel Ssembuusi Butebizaake okulemererwa okuleeta obujulizi obukakasa omusango guno. Wabula Sergeant Brian Kayanja yaddukira mu kkooti y'emu n'awawaabira Emmanuel Ssembuusi Butebizaake olw'ebyo bye yagenda mu maaso n'ategeeza abantu nga Sergeant Kayanja bw'aliko akamogo ku mutwe ekyatalinako bukakafu. Omuli eky'okugamba ensonga ezikwata ku bulamu bwe n'oli omwana omuwala ensonga ezaaliwo tugende mu ddwaliro wabeerewo okukeberebwa mu ddwaliro lya gavumenti ne saagenti yennyini tumukwate tumutwale mu ddwaliro akeberebwa baddala mu kuwa ddalu ne fayiro eri ekwatagana ku nsonga ezo saagenti gye yanoonyerezaako ettukizibwe. Era ebimu ku bisangosanga ebyateekebwamu ng'agamba nti mulebula kwali kugaana nguzi gye yali yampa n'ateekawo embeera egamba nti mwonoonera erinnya ngenda mwonoonera erinnya nga te muntu mukulu nnyo mu ggwanga. Kyokka okuva Sergeant Kayanja lwe yawawaabira Ssembuusi talabikangako mu kkooti eno. Kati Sergeant Kayanja ng'ayita munnamateeka we Martin Muhumuza basabye kkooti eno okulagira abavunaanibwa okujja mu kkooti basobole okutandika okuwulira omusango guno. Mwami Butebi ne balooya be tebajja mu kkooti. Ne guno omulundi ogwasembyeyo kkooti yabaweereza ekiwandiiko ekibayita mu kkooti. Ne kyennyamiza nnyo kye kino looya n'awandiikako nti Mwami Butebi alina ensonga endala z'agenda okukolako ekiboga, ensonga z'atannyonnyola. Martin Muhumuza agamba nti kkooti yayisadde ekiragiro kino alabikeko mu kkooti, kyokka talabiseeko n'olwaleero ekiwaliriza omulamuzi okulagira avunaanibwa okujja mu kkooti ku lunaku lw'okutaano, era nti singa ono tajja mu kkooti omusango guno gwakuwulirwa ne bw'anaaba talabiseeko. Lwakuba omukulu yeebadala kkooti, balooya nga bwenkulaze mubawa ebiwandiiko ye sitampu yaabwe eyo, ate ne bakookerako nti ate gwe tuwaabira mbw alina okumulundi nga gwakuna tajja mu kkooti. Kati kyobalaba kkooti esazeewo tekitera kulabikalabika omusango okuva ku lwokubiri lwa wiiki eno ne bakuteeka lwakutaano lwa wiiki eno. Sergeant Kayanja agambye nti ensonga z'omusango guno zikosezza nnyo enkola y'emirimu gye n'ekitiibwa kye nga munnamagye mu ggye ly'eggwanga. Sooka tunulira ofiisi gy'akolamu. Omuntu akola mu ofiisi ya First Lady, omuntu ow'amagye n'emirimu gyonna gy'akola ye nga ye okumulebula ekyo. Neebaza munnamateeka wange ono Martin ayimiridde mu musango guno nga tagezezzaamu kutunuza ndali era nga tatunulidde corruption nga tatunulidde challenges zonna. Bano bagamba nti baagala mu musango guno Emmanuel Ssembuusi Butebizaake asasula ensimbi eziwerako. N'atambula tebajja ne biri ebisangosango bye baali bamutaddeko nti naye ate yalebula Mwami Ssembuusi ate kkooti nayo n'ebigoba. Ebyo byonna ajja kubibalirira bamuliyirire. Justin Birungi Kayembe ne Moses Junju, BBS Telefina, Gamboze.